Kulamusizaako nnyo omulungi aliko MRL TV ne program akanya the sports penalty mwe tuba twogerera ebyemizannyo bingi nnyo ebyabadde mu weekend ate ne tuba nga tukuteekateeka n'ebyemizannyo ebigenda okubeera kati ga wiiki okubakulisayo abasobodde okuba nga muyitako masinzizo ag'enjawulo mu weekend ne musobodde okuba nga musinza omutonzi n'embeba zammwe era bagenda maaso okuba nga mutugoberera ku social media platforms zaffe abasobola okwekiriza akadde ne mutulambulako wali ku YouTube ne mutulambulako ne ku Facebook platforms zaffe MRL TV ne musobola okugenda maaso n'okuba nga mumanya ebyakagwawo mu nsi mu byemizannyo mu byobufuzi wamu n'ebintu ebirala bingi nnyo kubanga bw'otunuulira ensi obweri ennaku zino ddala mu ggwanga erya Uganda ebyemizannyo wamu n'ebyobufuzi bigase nnyo abantu ensangi zino. Kale nga tugenze mu byemizannyo agwa mulungi yazaalibwa olunaku ennaku z'omwezi 2 omwezi tuli mu gwa November njagala okuba nga nkuyozaayoza olw'okuba nga otuuse ku mazaalibwa go naye njagadde nkuweka abantu nga 2-3 bw'olina omanya nti bw'azaalibwa nabeera mukyalinga birthday ku lunaku lwe lumu. Omuzannyo Alphonso Davis ono nonzaala eggwanga lya Canada ng'era akuba mu left back oba osobola okuyita namba 3 ogenda namba 11 ono omupiira aguzannya n'emikalo nafe aba Bayern Munich eri mu ggwanga erya Germany mu mpaka za Germany Bundesliga n'omusambi gwe bayita Vitolo ono nno akuba left winger era nga omupiira gusambira mu club yonaffe aba Atletico de Madrid. Njagadde ntandikireko nnyo kati nnyo mu mawulire wano ge tulinawo mu ggwanga erya Uganda era nga ttiimu yonaffe aba SC Villa ekasiza mu maaso enteekateeka yayo ey'okubanga erigisitalinga abawagizi bayo no enteekateeka eno yafulumizibwa wiiki ewedde nga inaatera okuggwako awo era nefufa President Engineer Moses Magogo yayitayo neyeyanjula mu butereevu era naregistalingibwanga omuwagizi lukulwe oba tulinaffe aba Sports Club Villa era wiiki ewedde ng'eggwako engeri gye tutasobola kubanga tukomawo wiiki ewedde awo twafunayo ebizibu ebyatutataganyamuko waliwo campaign eyatongozebwa eyitibwa #AwearYourJersey eno campaign abanafa tuli ku club zino eza Uganda njogera club nga Express FC mukwano gw'abangi Kampala State Council Sports Club Villa URA club campaign Wear Your Jersey tuba tugamba nti banaffe mwatanire nnyo okulaga nti muwagira club nga muwambala ku mijoozi gyabwe tuleme kwagala nnyo club z'abanaffe ez'abacerupe za Arsenal azimani Liverpool emijoozi gyajyo yinza sanga omuntu nga alina set number ewuwe naye nga omusanga ng'ayimba nti Mpagala Express FC nga talina wadde omujoozi gwayo asimanyi oba nti munaagamba nti emijoozi no temujala naye nga mu sports centers ez'enjawulo emijoozi no mwegiri ate nebobanga oyiseeko erugo kubanze buli wengende erugogo okulaba omupiira gwa KCCA buli wengende wakuluka okwekanya Express ng'osamba emijoozi egyo abagyalirawo wansi oyinza otugamba nti ebbeeyi yagyo eyinza okuba nga eyawukanako n'emijiri emijoozi egiva ebweru nti gyo emijoozi no oyinza okusanga ku mitwalo 4 ku mitwalo 5 kuba emijoozi no gitera kuba oli gino tetulina nnyo okufuna emijoozi gy'abanaffe abannayuganda kati iri mu duplicate naye ndowooza atukubiramu omulanga wano ku Akanya Sports Penalty twejjumbire nnyo okuba nga twambala emijoozi egya ttiimu zaffe ezawano ez'ewaka era nsanyuka nnyo bwe nsanga omunnayuganda nga asaze kilabu ye eya Kyetume asaze Onduparaka essanyu liba ly'amaanyi nnyo ddala. Kilabu yaffe aba Vipers amawulire agasobola okuba nga gafuluma wiiki ewedde nga eggwako basobola okuba nga bafuna omusajja agenda okuba ndowooza ng'adda mu nnamba y'omusajja Fad Bayo yasobola okuba nga yeegatta club naffe aba Ashdod eyaggwanga erya Israeli ono omusajja Siza Alobi Amanzoki bamujja musajja mukongoli yaliko mu club y'abanaffe aba Tupisa Mazembe oba Tipi Mazembe nasamyako club aba AS Vita so omusajja ono ali proven ate nga amagoolo amanyi bulungi nnyo akatimba wekali era ndowooza club naffe aba Vipers nayinza obutabeera nnyangu ate nga jjukira n'omulundi awo bwe yasayininga so club y'abanaffe aba Vipers yamaze dde okuleeta omusajja omukongoli ate babeera nga abanaffe aba Kampala State Council abayita omusajja oli gwe bajja mu Rivers gwe bayita Odemwigwi era nga tumujjukira ndowooza mu career ya Kampala State Council yateba goolemu bamutadde bayirayo n'agenda tujjukira goolo yagikuba Maroons ndowooza goolo yagikuba Maroons so temubanga mwala bibyo naffe aba Vipers kuba twalowooza nti Kampala State Council kifo ky'okuleeta Odemwigwi oyo eddala omu-Nigeria nte baleeta Odemwigwi ndowooza baamulabira ku nnyonyi duplicate so Kampala State kamanaffe aba Vipers tubagaliza birungi bwereere n'omusambi gwe masobodde okuba nga musayininga nga tuganzeko ebweru eggwanga of course
mipiira mingi nnyo egyasobodde okuba nga gibaayo wali mu mpaka za English Premier League abasinga obungi kufe gye tugoberera ennaku zino, wabula nga njagadde nkuyiseeyoko omanyi biki ebiriyo nakyo ekintu bwe kiri abagizi ba Manchester United ekibuga kyasuze kisirifu oluvannyuma club y'abafu aba Arsenal the Gunners okubanga yakimye omupiira ku makaga maga Old Trafford awo. Naye njagala kujjukizaako na bino nti teweerabye nti club aba Liverpool yekulembedde ekimeeza emipiira 7 balina obubonero 16 mu kifo kyokubitulina mu club aba Tottenham Hotspur emipiira 7 balina obubonero 14. Everton eno yakasuula emipiira ebiri egyamudiringana club ya Newcastle yagikutte wali ku St James Stadium negigalamiza goals abadde 2-1 so nesigala ku bubonero 13. Southampton yakubye goal yakubye 3 awo ngekuba club y'abafu aba Aston Villa mpira go Southampton ni mufo kyakuna ku bubonero 13. Club y'abafu aba Wolves abasinga gye musingo hita Portugal eri ku bubonero 13 mu kifo kiri kyakutano. Club y'abafu aba Chelsea eri ku bubonero 12. Arsenal munasonyiwa mbuka mukaawo nga mbafunira timu zammwe ezo musinga ogubira. Arsenal eri mufo kya 9 ku bubonero 12 ate Manchester City eri mufo kya 10 ku bubonero 11. Manchester United ani yali akisuubira bambi baabawe bali mufo kya 15 ku bubonero 7. Taweerabya nti akulembedde abateebi Dominic Calvert-Lewin onono musambi anafu aba Everton alina goals 8. Henry Mingson ono wa club anafu aba Spurs alina goals 7. Mohamed Salah omusajja okuva mu ggwanga erya Misiri alina goals 7. Callum Wilson taweerabira nti Hurricane alina goals 8. Callum Wilson ono owa Newcastle alina goals 6. Hurricane alina goals 6. Jamie Vardy goals 6 wamu n'omusajja oli Patrick Bamford. Njagadde nkuyiseeko mu mipiira egyabaddeyo mu ggwanga ly'abanafu ab'Abungereza naye ku mupiira gwa Manchester City ne Sheffield jjukira nti omupiira guno Manchester City yasobodde okubanga egukima akwawe. Omupiira ogwo gabadde wali ku Grammond Lane amaka g'abanafu aba Sheffield United. Manchester City yalabise nga ennafu ensangi zino okuba performance yayo nga eri mu mpaka za Premier League yabadde teri bulungi nnyo. Jjukira bwe yakola amali ne Leeds emwemu nejja nekola amali ne West Ham emwemu so ebadde eyaggayaga okuba nga efunayo obuwanguzi ate nga jjukira nti omuteebi waabwe Kayingo Sagia Gwekun abadde akakomawo naddamu n'afunamu obuvune. So Manchester City omupiira guno bangwagudde goal yabadde ya Kyle Walker mu kintu ky'omuzannyo ekyasoose assist yamukoleddwa Kevin De Bruyne ono nga akomyewo okuva ku buvune ejjukira abadde yalwalamu awo namisinga n'omupiira gwa club ya Arsenal. So ndowooza Man City of course omupiira yabadde erina oguwangula mpozika ekyenjawulo ekiriwo nti goals zikyali ntini nnyo eri club y'abafu Manchester City nti engeri gye batalina muteebi Ferran Torres yagenze maaso n'okubanga n'ab'emikisaawo nendooza Manchester City eno of course omupiira yabadde erabika ng'ejja guwangula nakubadde Sheffield United season ewedde tujujjukira okubanga eteekawo embeera eyasobola n'okubanga egimaliza mu kifo eky'omwenda ne on paper twalabye nga Manchester City yabadde munafu nate wabali ne Sheffield United yabadde alabika ng'omusajja ow'amaanyi. Liverpool yakubye club y'abanafe awa West Ham zabadde goal 2-1. Liverpool eno egenda kutoba nnyo naddala nga Virgil van Dijk ataliiwo. Jjukira nti Jordan Pickford yasobola okubanga amulwaza era agenda kumalira ddala season namba nga taliiwo. Pozikone kyakyanjala Henrik Tavares Fabinho ate abawo club y'abafu aba Liverpool bagituukako nnyo. Walabye goal ya Pablo Fornals nga yabadde ebulamu defensive midfield okubanga ajja n'agattawo. Pozikone Diogo Jota ono asobodde okubanga ayongera ku mutindo okuva lweyagatta ku club y'abafu aba Liverpool ng'ava mu club y'abanafu aba Wolverhampton Wanderers obukadde bwa pound obukunukiriza 40. Diogo Jota ono yasobodde olanga okubanga abajja kagwa n'abatakuluza ku club y'abafu aba West Ham the Hammers abadde basobodde okwanga obufuukira ekizibu n'asobola okubanga ateeka club y'abafu aba Liverpool ku ntiko ku bubonero 16 mu mpiira gyabwe 7. Club y'abafu aba Burnley yagudde ku kyokya club y'abafu aba Chelsea yagikutte ku maka gayo wali agatafumo n'egikuba goals zabadde 3 akugwerere. Hakim Ziyech yasobodde okubanga ateekawo embeera ey'enjawulo. Jjukira nti yasobodde okubanga afuuka omuzannyi owokubiri wa Chelsea okubanga azannya mu mipiira gye ebiri egy'omudiringanwa ndowooza nga asobodde okuba n'okugenda maaso n'okubanga agitandika. Kino omusajja yasemba ekikola yali Diego Costa mu mwaka gwa 2014. Hakim Ziyech ono yasoose okuteebera club y'abafu aba Chelsea ndowooza zabadde mu dakiika nga 2 awo n'asobola n'okubanga ateekawo oluyamba Timo Werner yasobodde okubanga agattako ng'aweza goal yokusatu. Goal endala yabadde ya Katzuma omutwe ogwatebedda Katzuma ogwaleetebwa Cornelio. Spurs
yasobodde okuba nga yeetakkuluza ku Brighton omupiira gwe yakubye goals 2-1. Gareth Bale yasobodde okuba nga ateba goal ye ya season eno okuva lwe yakomyewo n'addamu okwegatta club yaffe ba Tottenham Hotspur ng'akomawo okuva mu Real Madrid. Harry Kane era nga bwe tumumanyi ffenna abasinga nti musajja nnyo wa penalties yasobodde okuba nga ateeka omupiira mu katimba posiko ne goal ya Tariq Lamptey yasobodde okuba nga ateekawo awo. Adam Lallana ono yabeegattako abakilabu y'abanafu aba Brighton ng'ava mu kilabu yaffe aba Liverpool mboziko kye bayinza okwekwasa kyokka nti yabuukidde ku musajja Harry Kane. Abasinga nno bamwogeddeko nti Daiva nekulanga esisuubira nti Harry Kane Daiva yabadde faawo ya ddala musajja yabuukidde ku munne referee n'asobola okuba nga asongawo akanya Harry Kane yasobodde okuba nga ateeka mu katimba. Newcastle mu maka gaayo yakubye kilabu yaffe aba Everton eyatabadde na James Rodriguez gwe tumanyi nti musajja ono abadde ateekawo mujigidde mu makati gaabwe mboziko ne Lucas Android abadde ku kikoligo ekya kaadi emyufu gyafuna ku kilabu yaffe aba Southampton. Ndowooza Everton kino kye bayita nti squad depth okubanga nafu kubanga wabanga James Rodriguez asobodde kubeerawo ba Graves Gadson botadde mu makati bano ba Bernard ba Outlaid Cole ba Alan tebasobodde kubanga basupira club yaffe aba Everton. Ndowooza kibuuzo ky'amaanyi nnyo eri omutendesi Carlo Ancelotti era nga Everton egenze emipiira ebiri nga tewangula. Omusajja ono Callum Wilson yasobodde okuba nga abateeba penalty ajjukira nti omusajja oli Andre Gomez yamukozeeko ekisobyo nasobola okutwala nga ateeka penalty mu katimba mpoziko n'omusajja oli Ryan Fraser gwe bajja mu kilabu yaffe aba Bournemouth. Banano babiri bonna Callum Wilson ne Ryan Fraser bava mu kilabu yaffe aba Bournemouth ng'esobodde okuba nga eddayo aso yakuta omupiira ogwo n'asobola okuba nga ateeba goal yokubiri. Ekyenjawulo ekiriwo nti muyizi tasubwa Dominic Calvert-Lewin yasobodde okuba nga anunula ebalafu aba Everton okuviira yawo nga tebabwajjezaayo wadde akatimba mu ddakiika ey'ekyenda nasobola okuba nga akuba omupiira gwe ne guyingira akatimba. Aston Villa twagirabe yakutte ttiimu yanaffe yagudde ku kyo kya Southampton bwe yasobodde okuba nga egikuba goals abadde 4-3. James Ward-Prowse omujjukiramu eyabadde captain wanaffe aba Southampton yasobodde okuba nga ateeka goals 2 mu katimba nga za free kick. Ekyo nno kyafeeyo kyeyataddewo mboziko ne Danny Ings ate ekyenjawulo kiriwo nti omutendesi wa Southampton Rafa Senhata ennaku kati n'enyiike yagambye nti ng'omupiira guwedde yalabidde ddala ng'alinga gwe bakuba mu VV ejjukira nti Danny Ings ono yasobodde okuba nga ssebe esinga ayimira ku kilabu yanaffe aba Southampton abadde nga muyizi tasubwa nnyo ebiseera ebisinga n'ekigambibwa nti agenda bbanga akeberebwa olunaku olwaleero era tugenda kuba nga tubategeeza ensonga bbanga kiri ayinza okumala nga mulwadde ejjukira nti asobodde okuba nga afuna obuvune. So kyakweraliikiriza kyamaanyi kyakikangabwa nnyo eri abagizi banaffe aba kilabu eyo eya Southampton. Omupiira ndowooza abasinga mwenna gwe mubaddemu esunze gwabadde gubataddeko obunkenke gwatadde eggwanga Uganda ku bunkenke. Jjukira nti bwe njogera ku mupiira guno njogera ku kilabu y'abanafu aba Man U nga samba kilabu yaffe aba Arsenal. Eno ndoddo y'amaanyi nnyo eri wano mu ggwanga erya Uganda mu bawagizi naye si mu ggwanga erya Bungereza kuba etwogera mu ggwanga erya Bungereza gy'enyinza okuyita dabbe esinga amaanyi ekilabu yaffe aba Man U eggwanganye Malaka ne kanaffe aba Liverpool. Omupiira Arsenal yaguwangudde ku Old Trafford goal yabadde emu ku bwero yatebedda Pierre-Emerick Francos Aubameyang ya penalty oluvannyuma kwa nti Paul Pogba yasobodde okuba nga akola ekisobyo ku Hector Bellerin Moruno. Njagadde nnokoleyo ensonga nga 3 naye nga sinabagenda jjukira nti Roy Keane munyiivu nnyo eri kilabu yaffe aba Manchester United. Jjukira Manu yabadde tenabafuna buwanguzi bwonna ng'eri ku maka gaayo ga Old Trafford mu mpaka za English Premier League. Jjukira nti ttiimu yaffe aba Crystal Palace yagikwata n'egigalamiza enswanyu zaali 3-1. Ttiimu yaffe aba Tottenham Hotspur n'erijja n'egikwata 6-1. Chelsea ne bakwatirawo ettaayi ne bagwa maliri omupiira gwagenda mu kabada 0-0. So ne Arsenal nayo kwe yagassa okuva mu mwaka gwa 2006 Arsenal ebadde tefunanga buwanguzi wano ku Old Trafford we yasobodde okubanga ebujjo olunaku olw'ejjo mpoziko okuva ne mwaka gwa 2015 ttiimu yaffe aba Arsenal yabadde teddangamu kuba ttiimu eziri mu top flight oba eziri top 6 kanjite top 6 kuba top flight bangi nnyo eziri mu top 6 awo. Ttiimu ya Arsenal ebadde teddangamu kikola so kyakolebwa omutendesi Mikel Arteta ayinza okuba nga alabise okuba nga atwala ttiimu yaffe aba Arsenal amaaso. Roy Keane yayogeddeko n'agamba nti bw'atunulira omusajja Thomas Partey
amutunulira ng'omusajja agenda okudda mu bya rival we bwe baalinga ennyo ku mbirani ey'amaanyi nga beesinkanye. Njogera ku musajja yali Omufaransa Patrick Vieira. Thomas Partey ono yabossinze nnyo midfield yakirabe nafa aba Arsenal nga ayambibwako munne Mohamed Elneny nga wedda bakima bwe bafuna ate bwe basuula nga bafunira wamu. So ndowooza Thomas Partey yabadde musajja wa maanyi nnyo kulaba nga timu yafa aba Arsenal ate kuba mupiira ng'efuna obuwanguzi natuuka n'okufissaawo obudde obusindiikiriza ennyanda eri akatimba k'omulabe wabula omupiira ogwo jjukira nti goalkeeper David Deya kuyitaano omupiira asobodde okuba nga agweyanza. Bw'otuuna kilaba fa aba Arsenal baleese system ya basatu abana basatu omutendesi Mikel Arteta wabula nte Ole Gunnar Solskjaer atendeka club for Manchester United yalese system ya bana babiri basatu omu. Rob Holding, Gabriel Magalhaes, Atlantiyane, Hector Bellerin Moluno, Mohamed Elneny, Thomas Partey, Bukayo Saka, William Borges da Silva, Pierre-Emerick Francois Aubameyang ne Alexander Lacazette webatwe batandise mu club for Arsenal. Jukira nti team wali Manchester United yabadde wakaeleza Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof, Harry Maguire ne Mafaya, Neta Luke Shaw, Neta mwana mulenzi Federico Di Paula Rodriguez ko tuyinza okuyita Fredo, Neta Scott McTominay, Mason Greenwood, Bruno Fernandes, Paul Abide Pogba n'omusajja oli Marcus Rashford abadde akutte akati ensangi zino. Jjukira nti wetajjidde mu kapiira kano nga kamala okubanga kwatakirwa fa bali kuzigi n'agikomerera goals 3 n'ambirira era nga kyamusobodde okuba nga kimuteeka omu ku basitebe byabasinze okuba nga bateeka omupiira mu katimba mu mpaka za UEFA Champions League. Omutendesi Ole Gunnar Solskjaer atugambe nti azanyira nnyo ku kikwate kuba bw'atunulidde kira tiimu kumpi yemu eyabadde mu mpaka za UEFA Champions League yasobodde okuba nga akomyawo n'ateeka mu kisaawe mpoziko nga tewali nkyukakyuka y'amaanyi yasoboddeko. Rashford fine si mubi abadde ku mutindo gw'amaanyi nnyo naye mu kaseera kano Rashford yabadde akooye yabadde yeetaaga abasajja abasobola okuba nga bamubeererawo mu maaso awo okuba nga yeŋŋanga abazibizi ba Arsenal okuli Gabriel Magalhaes, Atlantiyane ne Rob Holding abasobodde okuba nga bamugya mu game kuva ku ddakiika eyasoose. Ndendowooza omutendesi Ole Gunnar Solskjaer yabadde alina okukyusaamu ku formation olwaleero n'akozesanga bana basatu. Ekyenjawulo ekiriwo nti Mason Greenwood ono kubanga yamutandisiza omupiira. Manchester United yagenda mu katale nga kaggalwawo naye tannamukadde kangabaana Edinson Cavani ne Cavani tumulabyeko mu clubs ez'enjawulo wali mu club nafa aba Paris Saint-Germain tumulabyeko mu club nafa aba Napoli nga ayiwa ebisenge eby'amaanyi. Kino ekisenge kya Arsenal kya Gabriel Magalhaes, Rob Holding ne Atlantiyane ekiyinza okuba nga kitiisa ekisobola okuba nga kikutandikiza Edinson Cavani ku ntebe n'etoono omwana omutata nabanga afuna nnyo experience Mason Greenwood. Cavani yazze fine yazze naye ndowooza nze ku lwange yabadde alina kutandika omupiira guno naddala nga tumumanyi nti teetaaga mikisa mingi nnyo ddala ng'ali mubire kubanga Man U twagirabe ng'egezaako okuteekayo emipiira naye ng'abasajja bano aba Arsenal bagitomera okuba nga givaawo. So ndowooza omutendesi Ole Gunnar Solskjaer kyamukostinzeemu nnyo ekyokukwata Edinson Cavani n'amutandikiza ku ntebe on a big match ate nga Cavani tumanyi nti asobola okuteekawo enjawulo. Paul Abide Pogba asobodde nno okuba nga avaayo ne yeetondera abawagizi wa kilabu y'amafa Manchester United n'abagamba nti y'ensonga lwaki Arsenal ono abadde afuusa akamere kammwe ng'azze ku Old Trafford yasobodde okuba nga abaggyeko obubonero busatu n'asobola okuba nga abeetondera olw'enjegero gy'asobodde okuba nga ateekawo. Paul Abide Pogba season eno yakaba nga baleetera ndowooza penalty ziringa 2 Paul Abide Pogba ono zasobodde okuba nga awaleetera. Ne kulamira fa Spurs ndowooza yakola ekintu kyekimu. Paul Abide Pogba yasobodde okuba nga avaayo ne yeetonda ne Man U nno kikyagitadde mu kaseera akazibu ate nga jjukira nti mu Champions League ku lunaku ndowooza lugenda kuba lwakusatu erina okugenda mu ggwanga erya Turkey olowooza olugendo oluli awo. So ndowooza omutendesi yabadde alina okugyayo abasajja jjukira Bruno Fernandes yamuggyeko awo ng'alaba ebintu biganye naye ng'omupiira bwe guto bugasobodde okuba nga gutambula ndowooza nsobodde okuba nga nkuyisaayisaamuko awo nga Gabriel Magalhaes ayimiridde bulungi nnyo n'asobola okuba nga atakkuluza Arsenal kubanga waliwo ne Mathematica bwe badde basabira penalty ndowooza ekikolwa ekyo kikolebwa musajja atali mutiitizibwa yeebase mu kapiira ako nga abasinga nga basaba na penalty ndowooza nze ku lwange yasobodde kuba mupiira. Empaka za UEFA Champions League zigenda kuba nga zikomawo olunaku lugenda kubeera lwankya nenjagadde nkuyiseko mu mipiira egigenda okubaayo olunaku lw'enkya
n'olunaku olwokusatu jjukira nti n'empaka za UEFA Europa League nazo zigenda kubanga zibeerawo naye njagadde ntandikiraawo ensooka enveeko mu bulango bw'abakama baffe n'oluvannyuma nzije tuva ku Maro TV katukomewo.